Segona abana bamwe baliwa. Abana bamwe baliwa Segona. Ola mwayisanga bakatonda wano balukwaga abo Bobi Wine yabagamba nga bamwegatteko baagaana. Nga Bobi Wine mumulabanga akaana mumulabanga embwa. Singa mwegatta ku Bobi Wine nga mulina omutima omulungi olugulubirwa kununula eggwanga bino byonna osanga tebyandibaddewo. Bobi Wine yabeegayira obeegatta mumwasinga n'okuba Bobi Wine psychologically kubanga Bobi Wine tamanyi politics. Mwe mwali mumanyi politics nga musobola okufuula Bobi Wine bw'alina okutambula. Mwamwegattako. Buli muntu mumuwala na mweraba nti mwasukuma. Mweraba nti muli bateeketeeke. Bobi Wine akaana kubagamba nti mujja kukiwulira. Mwagendagayo era mulinyisa amagulu ana eno obeerayo wa Bobi Wine ate ekya PPF simanyi DP ate UPC simanyi NUP ate muba mulina embaliga mu buli kintu ekibabonyaabonya mulina embaliga ne sympathy. Kyagulanyi yabagamba nti bannange mujja kukiwulira munneegatteko mwamwegattako Bobi Wine namwagala musimbasi nga naye mumunyamwe ko temumwagala takibabonyabonyanga nkwe mulya bulungi wano mubadde mulina obuyinza bungi nnyo nga temulina na positioni ze mulimu. Njagala buli muntu yeteeke mu bigere bya CDF nga gwe CDF adumira amagye nga kitaawo wano bafumye muwoozi njaga temwerabira katuni ziwandika ku muwoozi mufuma muwoozi nawe mwagala mumutumya amannya mumukoze biki mumwatakinga ku tyuta ye omwana wa First Family musemateeka w'eggwanga yenna atabuse agambye Lukwago ne Segona be baabireeta nti singa oba oli awo baali bajoyininze omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nti tomanya bino byonna tebyandibaddewo. Naye nga tukyali awo nga tukyagenda mu maaso essaawa ya kakati wenjogerera munnamawulire w'ekibiina kya NUP omukulu Niwamanya Andrew abasinga obungi gwe mumanyi nga Nyine Tabs awambiddwa. Jjukira omukulu ono yakola nnyo omulimu gw'amaanyi yatukwanga amawulire gulire ku bintu bya Anita Among. Essaawa ya kakati musajja wattu naye atwaliddwa. Essaawa eno wetwogerera yandibanga naye ali mu basement. Ono agambye nti bannange teryali seefu era twerwaneko naye tutya. Bannayuganda mbasaba muntambulize vidiyo eno. Bannange Uganda tekyali seefu, tulina okulwana okuzza kye bayita rule of law. Ensi yaffe tefugibwa ku mateeka. Basooka kwata Dr. Kizza Besigye ne bamujja Kenya. Mbwali yali mu kupanga gurupu y'abantu kwagala kujjako Mwai Museveni. Bamusibye n'ebbanga eddene mu kkomera gyali. Twali tuli awo ne bakwata Muwanga Kivumbi. Mbu bamusaze n'ebijambiya n'amamondo mu nnyumba ye ng'ategese egganga y'abantu. Jjukira juzi wano mu Bululu mbu agenda kujjako gavumenti ya Museveni. Kati bakutte Erias Lukwago. Kyokka ekisinza okunneewuunyisa n'okunsesa ekikwasa Erias Lukwago ne bamutwala mu basement ayiga Oluswayiri ne bamutyoboola mu maaso g'abafamire ye n'abamuwagira. Imbu Erias Lukwago yakimanyaako nga Besigye agenda kujjako gavumenti akola olukolo okujjako gavumenti. Erias Lukwago n'atayogera era y'ensonga lwaki bamukutte. Imbu yamanya nti Besigye apanga kujjako gavumenti. Imbu Lukwago n'atakubira poliisi kuwabira Besigye nti Besigye ali mu kujjako gavumenti. Abaffe twebuuza mwe mwamanya nti Besigye agenda kujjako gavumenti mwakola ki? Kaakati bali mu kukwata abantu abo akabunda akakasobola okulwanako ku saidi eyo bakamalako. Ssemujju Nganda wali bagwaddako. Ssemujju Nganda no video njikoze kati naye ndi konko sure naye bagenda kujingirya ku bisanga ebyo. Kati wava ku Ssemujju Nganda nono musajja wange ono Segona akali amaggwa. Naye balina okuyunga kati bayinza okusembyayo omusajja wange ow'olukaaga de Mapuuga mwena muli mu lugendo olwo bwe lutyo. Ekisinga okuluma bakwata omuntu ne bamuteebereza mbu yamanya ne balekawo omuntu alina n'obujulizi atwitinga nti ono ngenda mutta twakataba opposition 23 tugenda kutta Bobby owa 24 ne bamulekawo.
ne balekawo omusajja atwitinga n'agamba mbu ono tubukubye emiggo bannange Uganda olemwa so katulina okulwanira wamu oba oyagala enkyukakyuka oba toyagala tudde bayinza okuba bakuttaabwe ne next day bayinza okukukwatira omuntu because Uganda teri mu rule of law ne basooka bakukwata ne bakuteeka mu basement ne bakutulugunya bagenda okuleeta mu kooti nga bakuzza mu kkomera kooti tobeerawo nakubeerawo nga bakusayira ogenda mu kkomera bakuteekako ebisangosango w'ebityo kati omusago gwe batadde ku Lukwago kumanya nti mukama we Besigye yali agala kujjako gavumenti n'atawaba wa poliisi ku poliisi nti Besigye agala kujjako gavumenti mwabagamba nti muyina enkesi n'okumanya lwaki temwamanyirawo kati Lukwago mutegedde mutya nti yamanya Uganda olemwa Uganda tulina okwebeereramu era eno tusinziira ku ebyo byonna ebigenda mu maaso ono avuddeyo n'agamba nti omukulu mwami Kyagulanyi Robert Ssentamu temusajja mugezi nnyo abantu bangi nnyo abavuddeyo nno ne bamugamba nti ye ebintu abirabira wala era yabiraba nga gye binaggweera nga tebitambudde bulungi n'agamba kaneetegula ekibambulira Mwami Kyagulanyi oli musajja mugezi ddala oli musajja mugezi olabira wala wabiraba byonna wabiraba nga bitandika omanyi gye biraga n'enkomekerezo yabyo ogimanyi tukwenyumiriza ate tubadde tukyali awo ono ye n'ayambalira Naalongo njogera ku Naalongo mukyala Erias Lukwago era agambye nti talabangako omuntu musiru nga Naalongo ayina ensonga ze lwaki ayogedde bw'atyo muyinza omunyigira tusooke tuwulize lwaki avuddeyo n'ayogera statement eyo myaka gino gye nnina sirabangako Naalongo musiru nga Naalongo w'Erias Lukwago oba mukyala gw'abasajja abawambye ebbaawo singa basoose kukwebakako nga naye atunula lwe wandizeemu ku magezi Naalongo ng'oli musiru nnyo wagambye mbwe ekiwamba abantu ekiri mu ggwanga Uganda obadde tokimanyi osoose kulabira ku bbaawo nga bamuwamba n'olyoka omanya nti mu Uganda mulimu ekiwamba abantu Naalongo bulijjo obeerawa kuba nandibadde ngamba nti obadde tobeera mu Uganda obeera bweru n'abali mu Amerika nga bamanyi nti mu Uganda mulimu ekiwamba abantu bw'okuwamba abantu bamaze kuwamba bbaawo Erias Lukwago n'olyoka omanya nti mu Uganda mulimu ekiwamba abantu maama n'olyoka ogamba mbu lwaki bannayuganda tebagasse eddoboozi ne boogera ku kuwambibwa kwa bbaawo gwe nga tetuwuliranga ku ddoboozi lyo ku bantu bonna abazze bawambibwa mulaba ebintu bannayuganda bulijjo bye tubagamba abantu abasinga ekintu bwe kiba tekinnatuukawo tomanya nti weekiri oyo mukyala Erias Lukwago Naalongo waliwo essente gavumenti zeesasula mukyala Lord Mayor kati oyo omukyala bw'abadde ng'agenda ku akawunti ng'omusaala gwe kweguli abadde tamanyi nti mu Uganda mulimu okuwamba abantu mukyala Erias Lukwago yagambye nga taswala ng'ate mukazi mukulu mbu okuwamba abantu ye abadde akusoma mu bitabo mu bufuzi bw'Abamiini abawambanga abantu mbu ye abadde tamanyimu mu Uganda mulimu okuwamba abantu abadde abisoma mu bitabo ba Idi Amin bye bakolanga mbu kati amaze kulaba bbaawe lwategedde nti mu Uganda bye yasomanga mu bitabo ba Amin bye bakolanga azzeemu kubirabira ku bbaawe nga bamuwamba mukyala Erias Lukwago ng'oli musiru nnyo maama mukyala Erias Lukwago gwe nno ng'oyina omukisa baawo waali waliwo bakyala banno babba baabwe baabawamba emyaka 6 egiyise tebaddangamu kulabika abamu abakyala mukyala Kibalama yafudde nga bbaawo amunoonya emyaka 6 kati tamulaba mukyala Erias Lukwago ba Edi Mutwe baabawamba bali mu makomera bakazi baabwe bali mu kubonaabona gwe nongo obadde ofuna miliyoni 7 buli mwezi ez'okubeera mukyala Lord Mayor kale n'otunuulira ekikazi ekikulu ekitalina magezi mukazi gw'abasirikale abawambye ebbaawo singa basoose kukwebakako mu maaso ga bbaawo Lord Mayor wandibadde oyinamu ku magezi basirikale mu abawambye Lord Mayor mwankozeemu bubi omukazi oyo mwandisoose kumuwamba ne mumwebakako mu maaso ga bbaawe awo obusiru bw'alina mwandirese bumaze kumuggwamu Naalongo
obadde tomanyi nti mu Uganda mulimu ekiwamba bantu bamaze kuwamba bawo n'olyoka okitegeera maama obadde obeera wa kikyala ndowooza ensonga lwaki agambye nti Naalongo waliwo ekibulamu statement gye yakoze mbuli abadde tamanyi nti mu ggwanga Uganda mulimu ekiwamba abantu mbu akitegedde nga bamaze okuba nga bawamba baabwe naye nga wano bulijjo abantu balajjana era tusiiba twogera ku kintu kyekimu ekyo nti abaana babuzibwabo abaana batwaliddwa abaana abamu baabatwala tetumanyi gye tuli naye ye yakutegeezezza nti abadde takimanyi budde tukyali ku nsonga za Ssaalongo Erias Lukwago era ng'abantu beeyongera okuba nga bakola ki bakuba tooki mu charges ze bamutaddeko era nga wetwogerera atwaliddwa e Luzira kwa remand mpaka ennaku z'omwezi nga 22 bwagenda okuba nga ate akomezebwawo mu CDF okufulumya tweets n'alaga nga mukyala we bwamunnyonnyodde bwamwegayiridde asonyiwe Ssaalongo Erias Lukwago no yakakasizza nga bwamusonyiye era bwagenda omuteeka ku poliisi era bugenza okukya nga amawulire gayitingana nti Ssaalongo Erias Lukwago asuuliddwa ku Kira Division ku poliisi y'Ekira Division so ng'asuuliddwawo tugenza okulaba nga munnamateeka we omukukunavu ow'ekitiibwa Medard Lubega Sseggona naye akeddewo Bepo ne Naalongo awamu ne mikwano gya Ssaalongo Erias Lukwago weewaawo tebakkiriziddwa kumulaba wabula munnamateeka Sseggona yasobodde okumulaba Bepo n'omukyala Naalongo era zigenza okuwera nga 7-8 Ssaalongo Erias Lukwago n'avugibwa mpaka ku Makindye Magistrates Court so wano ku Makindye Magistrates Court Ssaalongo Erias Lukwago naggulwako omusango ndowooza buno bwe budde tutegere buli kika kya musango buli kika kya musango tujja kukimanya tujja kukitegeera naddala eri abo abaavaayo okuvuganya gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni so Ssaalongo Erias Lukwago aguddwako omusango gwa misprision of treason misprision of treason nkakasa bangi nnyo ku ffe gwe mulundi ogusoose okukiwulira era gwe mulundi ogusoose okukiwulira so ffenna tukimanyi bulungi Ssaalongo Erias Lukwago ye leading counsel mu musango oguvunaanibwa Dr. Kebbi legendary oba veteran political opposition leader Dr. Kebbi so ne munne Obedi Lutale Ssaalongo Erias Lukwago yabadde leading counsel mu musango guno ogwavunaanibwa ogw'okulya nsi olukwe bano baakwatibwa baggibwa era mu ggwanga lya Kenya kakati mukimanyi bulungi Ssaalongo Erias Lukwago yabadde leading counsel n'omukyala Martha Karua naye omusango gwa Dr. Kebbi gubadde gutuuse ku mutendera ogw'oku kye tuyinza okuyita cross examination era mwalabako babayita prosecutor Kyomuhendo prosecutor wa government mu musango guno ng'akunyizibwa akanajinaji ne bimutabukako so tubadde tutuuse ku mutendera nga Ssaalongo Erias Lukwago of course alina okugasimbagana n'abamu ku abo abalumiriza Dr. Kizza Besigye okwenyigira oba okubeera mu mabega w'emisango egy'okwagala okulyamu mu nsi olukwe muno mulimu nno bannamagye abamu omuli Jeno Birungi nawuliro ba Jeno Kyawa omulala so bano nga balina okugasimbagana mu kaguli Ssaalongo Erias Lukwago abadde alina okubakunya era muno mwe twategeeredde ntwali tuse ku mutendera nga CDF alina okulabikako mu kooti ndowooza kye kyatwigalinze mukulu n'agamba ompita mu kooti kale nze kennyini kankwekimire so anyway it's not a laughable matter naye njagadde omanye ki ekiri emabega wa kino kyonna so mu bufunze kitegeeza nti omusango gwa Dr. Kebbi guzzeeko ate emabega bwe guba gubadde gutambuddeko ebigere nga 15 mu maaso kakati guzzeeyo ebigere nga 6 emabega temwerabira nti Ssaalongo Erias Lukwago ono y'omu era abali mu musango gwa deputy president wa NUP mu Buganda wano Alhaji Muwanga Kivumbi Ssaalongo Erias Lukwago bamu ku leading lawyers ababadde mu musango guno so kati ndowooza gwe yadalooza and this is my diversion teyinza kuba diversion it's a calculated move then nno kiddayo eri baganda baffe ba elite naddala abasoma ku mateeka
bw'olaba nga batuuse ku 11 efaananako bweti bw'olaba nga batuuse ku 11 efaananako bweti kyatandikira eno mufe bafutusoja ba Edi Mutwe kakati kirinnye nno nekidda ku bannabyabufuzi kakati kirinnye kizze mumwe mu bannamateeka kati kugenda kuba musango okuyimirira mu musango ng'ogwa Honorable Muwanga Kivumbi nti ogenda kumuwolereza ogenda kuba musango kuyimirira mu musango ng'agwa Dr. Kebbi nti ogenda muwolereza kijja kuvaayo kizuulibwe nti naawe wategeera ku lukwe olwakolebwa Dr. Kebbi oba Muwanga Kivumbi n'osirika gwe musango ogugguddwa ku Ssaalongo Erias Lukwago kitegeeza nti Ssaalongo Erias Lukwago yamanyaako ku lukwe olwalulukibwa Dr. Kebbi n'Obedi Lutale olw'okulya mu nsi muno olukwe n'asirika n'akonsiiringa n'atavaayo kugamba babyakwerinda kuba bagulizaako gwe musango gugguddwa ku Ssaalongo Erias Lukwago so Ssaalongo Erias Lukwago agenda kusaba beyiro eddinaayingibwe tutuuke ku level nga prosecutor talabiseeko obanga n'omulamuzi talabiseeko mpaka aye mu byonna ntunuulidde confidence y'omulamuzi asomedde Ssaalongo Erias Lukwago emisango gino the confidence only obukakamu like nothing has happened. So atandatuuka mu mbeera eno bakujja gye bakujje ne bakutuusa ku poliisi neeta kubuuza wa gy'obadde ye etandika kujja ku statement buddo bwe bagikuleetedde ne bwe banga baalipootinzeyo dda nti omuntu waffe badde abuze tetumulaba bo batandika buddo obwo kati no kikulaga bwe kibanga poliisi bepo n'ekitongole ekiramuzi kati bakigamba nti oyo kyaje eri bweti ne bweti nejjera nemuteebwako yes what else do you want China institution chekola era nga tugamba oli under state capture ngo wakana toli under state capture ategede mwana wa Ssebo munnange wetwogerera ensonga za Haji Bakaluba ne Senga Acid ziranze era essaawa eno wenjogerera Senga Acid ebipapula byalumye dda Bakaluba alumbye e Canada ne bamusamuninga tuwulize bulungi. Okay guys, kooti enkulu mu Ontario efulumiza ekipapula kibakuntumye era budde bonna Senga Acid bagenda mukwata. Senga Acid yalabita byakuzannya ebya Haji Bakaluba. Haji Bakaluba oyo kumuzanyirako boja kiwa n'oba magomba akukima. Kati Senga Acid ke kaseera akwatibwe budde bonna mugenda mulaba ku mpingo. Twatumanyi biwedde. Kumba Haji Bakaluba tazikiza avunana Senga Acid avunana wamu ne TikTok. Haji Bakaluba zino mubadde muzifollowinga era nga Senga Acid alumiriza nti yo bukakafu abulina kakati ndowooza wanaaba bulina bwe bugenda okuba nga ate bumweyimirira naye ng'essaawa ya kakati wetwogerera oyinza okugamba nti birungi si birungi essaawa ya kakati ebintu byamutabuseeko dda Bakaluba akalubye era gye binaggwera nze naawe akatusabe nnyo nga we tumanyi Senga Acid nti atera nnyo okubeera n'obukakafu wanaaba buyina buyinza omutaasa wanaaba tabuyina munnange ebintu biyinza omwonoonokera awo wetuli naye nga amawulire mangi nnyo agagenda mu maaso aneeno mu ggwanga Uganda ate ffe tubaawo kubanga tugakutuusaako buli kimu ekitambula buli kimu ekigenda mu maaso nkugamba bugambi nti gwe tuula butuuzi kalira nywera buli kimu kiweetaaga okuba ng'omanya wano tuba nakyo omukutu guli ku muguka NCK TV teweerabira kubanga osubscribinga ringing that notification bell sharing liking ebisigadde butereeva amawulire tujja kubanga tugakuweera tujja kubanga tugakutuusaako wona woli wonna wosinzidde gwe tuula butuuzi kalira nywera buli kimu kyeweetaaga okuba ng'omanya naye nga essaawa ya kakati wetwogerera sinakugambye nti amawulire agabadde gakagwawo munamawulire amanyikiddwa nga Nyine Tabs ye akwatiddwa oyinza okugamba awambiddwa kubanga tumulabyeko nga bamusika bamuteeka mu drone era essaawa ya kakati wetwogerera yandibanga basement yalumye dda musajja wattu engeri gy'amanyi olunyankole ndowooza bali muyigiriza kati Kiswahili anti bw'oba tomanyi olunyankole bakuyigiriza Nyankole oba olumanyi nti bakuyigiriza Kiswahili so tweyongera okuba nga tukola ki tumusabira
omwami oyo nga gatambula era gagenda mu maaso tuula butuuzi kalira nywera esigadde tujja kuba nga tukomawo nabyo tuvaawo.